osobola otya okufuna olubuto ng'ate obadde olina cycle oba ensonga zo ozigendamu ennaku 35. Tips to get pregnant faster with a 35-day cycle. Tips to get pregnant faster with a 35-day cycle. Osobola otya okubanga ofuna mangu olubuto ng'ate cycle yo ya nnaku 35. Gerard Massa, the health educator, buuza omusawo Gerard Massa yekyama gy'oliko era leero tugenda kwogera ku nsonga osobola otya okubanga ofuna olubuto ng'ate cycle yo ya nnaku 35. Mu nsonga zo oba omalamu ennaku 35 osobola otya okubanga ofuna olubuto. So nga tetumaze obudde bungi tugenda straight ku kalenda yaffe eno katugeze eno eringa example naye katugeze nga obadde ogendamu mu nsonga zo ku luno olunaku olwa 27 olwa Sunday n'oba ng'ate omazeemu ennaku 3 ojja kulaba nti ennaku zino 3 oba ennaku 4 z'omalamu mu periods zo ezo zo oba olina ozigendamu obulungi ne ziba nga ziggwako. Kati obanga oyagala okumanya lunaku ki lw'osobola okuba ng'ofuna olubuto ng'ate otandise periods zo nga 27 kiba kitegeeza oba olina okubala ng'otandika ku luno olunaku lw'olabye periods zo n'ogamba nti this is day 1 olunaku olusooka, olwokubiri, olwokusatu, olwokuna, olwokutaano, olw'omukaaga, olw'omusanvu, olw'omunaana, olw'omwenda and then 10, 11, 12, 13, 14. So periods zo oba ozirabye ku lunaku olwa 27 kiba kitegeeza nti olunaku lw'osobola okufuna olubuto oba the ovulation day olunaku ejjiro lifuluma okuba nga lisisinkana amazzi g'omusajja lugenda kuba nga 10. Zino ennaku ezidirira paka n'oweza 35 tozifaako toziraliikirira. Ennaku z'olina okupayinga attention lwe luno olunaku ejji lwe lifuluma oba olunaku lwe ovulating na zino ennaku 3 ezisooka. Chances zo ez'okuba ng'ofuna olubuto zibeera increased oba ziba nyingi nnyo obeera nebbaawo okuzina ennaku 3 ezisooka n'olunaku lwennyini ejji lwe lifuluma. Mulimu abakyala bamu ng'ate n'oba amaze okulaba ovulation era mu lunaku olwo ovulation eba egenda kugwako era asigala akyasobola okuba nga afuna olubuto. Tuli kwogera ku biki oba osobola otya okuba ng'ofuna olubuto nga weetegereza ennaku zo era tugambye nti omukyala asobola okufuna olubuto naye aba alina okumanya ennaku ze engeri gye zitambulamu ate n'ekirala oba ng'obadde ogezezaako okufuna olubuto naye ne biba nga tebitambudde bulungi olina okumakinga sure nti at least okulayoko ku tests ezimu. Tests zenjogerako olina okuba ng'okolayoko ku scan bagiyita pelvic ultrasound scan ate n'ekirala olina okumakinga sure nti okolako ne test ya hormones bagiyita fertility hormonal screen test era osobola okuba nga wowe okoze test eyo eya fertility hormonal screen test baba bagenda kebera hormones bagenda kebera hormone gye bayita FSH ne hormone gye bayita LH. Hormone gye bayita FSH yeyambako amagi okuba nga gamaturinga obulungi gakula obulungi. FSH kitegeeza follicle stimulating hormone. FSH eno webanga ntini oba hormone eno webanga ntini kiba kitegeeza amajigo gaba tegajja kumaturinga bulungi gaba tegagenda kukula bulungi era newebanga obadde nebbaawo era ogenda okulaba nga chances ez'okufuna olubuto zibeera wansi nnyo kuba oba olina kye bayita hormonal imbalance. Hormones zo ziba ziri wansi nnyo ate n'ekirala obanga okoze test eya luteinizing hormone. Luteinizing hormone ye hormone ereetera liri eki ku luno olunaku lwe tugambye olwa 10th day oba olunaku olwa 14th day lwe ovulating. Olabye periods zo nga 27 ogenze mu ovulation oba olibadde okubeera olubuto ku luno olunaku. Hormone eno gye bayita LH ku zino ennaku ezisemberera luno olunaku lwa ovulation ebeera very high erisinga nnyo era bwe bumaze okurisinga osobola okukozesa obuntu okukebera babuyita bu ovulation predictor kits. Osobola obufuna mu pharmacy zonna oba ogenzeyo mu pharmacy obuuza omusawo n'omugamba nti njagala okugula ovulation predictor kits oba OPK kits. Oba obubanza obufuna osobola okumakinga sure nti buliko ka arrow buliko era nga olaba buno okukebera olubuto urine HCG test bwefaananyiza bwe butyo
era oba obukwata n'oteeka mu musolo naye ng'okozesa omusulo ogw'okumakya kuba research yakolebwa nekizuulibwa nti obusulo buno ogw'okumakya ebiseera ebisinga gubeeramu ne homoni eyo ate ebeera nnyingi nnyo so olina okuba ng'ofuna ovulation predictor kits oba omaze okubufuna n'okebera olubuto oba omaze okuba ng'okebera nga n'ozuulibwa nti homoni eno ebadde eri high mu zino ennaku kiba kitegeeza oli mu ovulation oba ennaku zo eza ovulation zisembedde so eryo ekyo ekiseera olina okumakinga sure nti obeera n'ebbaawo omakinga sure nti obeera n'ebbaawo ate n'ekirala olina okumakinga sure nti omanaginga stress omukyala ali stressed ennyo ebiseera ebisinga okufuna olubuto kiba kimuzibwalira nnyo kuba stress eyo ebaako engeri gyetawanyamu omukyala n'abanga ate okufuna olubuto kiba kizibu pozi n'ekirala olina okumakinga sure nti ofuna ku kye bayita balance diet olina okumakinga sure nti olya bulungi ate n'ekirala n'obanga ofuna ku green leaf vegetables n'olya ku green leaf vegetables tuba twogera ku bintu nga nakati dodo oyo omulungi nnyo ate n'ekirala olina okumakinga sure nti ofuna ne diet eri rich in proteins katugeze amagi ako malungi olina okulya ku kyenyanja oba osobodde ekyenyanja kino ekya tilapia kirungi n'ekyenyanja ekya salmon nakyo kirungi ne any type of fish ebisobola okukola kasita bitabo bino byennyanja ebibeera mu gayanja aganene katugeze bino ebyennyanja ebinene ennyo ebibeera mu gayanja aganene tebiba birungi kuba bibeeramu ebirungo bye bayita mercury ebisobola okuleeta ate obuzibu ne biba nga ate okufuna olubuto kibadde kizibu so mukwano gwange leero tuli kwogera ku biki byosobola okubanga oba tips kizosobola okubanga okugoberera magezi ki gosobola okubanga okugoberera okubanga ofuna olubuto ku lunaku olwa ovulation era tugambye nti n'oba olina cycle ey'ennaku 35 olina okufolowinga olunaku lw'oba osoose okulaba periods olunaku olwo lwe bayita day 1 era olwo lunaku oba osobola okubala n'ogamba nti day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tugambye nti 14 fide okuva ku lunaku olusooka lwalabirako periods zo olunaku luno olw'ekumi chances zo ez'okufuna olubuto zibeera waggulu nnyo oba osobola okufuna olubuto the main reason oba ensonga eri nti ku luno olunaku hormones ziba very high oba hormones ziba zitegesa omubiri gwo nga osobolera ddala okuba nga ofuna olubuto ate tugambye nti na zino ennaku ezisooka esatu zino olunaku luno n'olunaku luno then n'olunaku lwennyini luno lwogenda okulabirako ovulation oba olunaku lwogenda okuovulatinga zino ennaku nazo era oba osobola okuba nga ofuna olubuto amangu ennyo obuuza omusawo Gerard Massa yekyama yaffe gy'oliko era nsanyuse nnyo mukwano gwange okuba nga okyali naffe era ku musomo guno ogenda kuyiga bingi nnyo ebikwatagana n'okuba nga ofuna olubuto era ndowooza oba olina ekibuuzo kyonna ky'ombuuza mu comments era waliwo n'ekitabo kyange kyenafulumya bakiyita ovulation calendar get pregnant faster ovulation calendar get pregnant faster description osobola okugenda wansi mu description onyigako akapeesa akalaga wansi n'ogenda mu description mulimu link ekutwalako ekyo ekitabo kino si kya kukwata mu ngalo nti nga bino byolaba ebitabo ebirala kino ekitabo bakiyita ebook ekitabo kino kiri ebook nti wona woli osobola okifuna ku kompyuta yo osobola okifuna ku smartphone yo kyoba okola just onyiga ku eri epeesa then from there noba nga ogenda ku eyo link and then no following emitendera baba bagenda kubuulira ngeri ki gy'osobola okuba nga okifunamu ngeri ki gy'osobola okusasulamu then bwe basobola okikuweereza era oba bakikuweereza then oba osobola okukiggulawo n'okisoma ku kompyuta yo oba ku smartphone yo n'oba oyagadde okukifulumya oba okukiprintinga era osobola okukiprintinga n'obeera ne hard copy naye soft copy ebyekwanguira kuba buli wooli oba osobola okiggulawo n'okisoma mu kitabo ekyo ntaddemu buli kimu ekyetaagibwa okuba nga ofuna olubuto wadde nga tokosezza ddagala lyonna ate neweriba lyetaagibwa nga oyagala kuba nga era bakuteeka ku ddagala era ebika byonna byonna by'eddagala mu ebiri ebika ki ebyeddagala ebikola ku speed byonna mu ebiri mu ekyo ekitabo so osobola okugenda mu description noba nga ogendayo n'osoma ekitabo ekyo nsanyuse nnyo okuba nga mukwano gwange okyali nange obuuza omusawo Gerard Massa ge mannya gange
enamba zange za WhatsApp ziri +256 701 79 78 76 ate ezokubiri MTN eri +256 787 668 962. That is +256 787 668 962. Obwene ebibuuzo byonna byonna ebikwatagana ku bakyala, ebikwatagana ku baami naye nga mostly wano ku kyama nkola nnyo ku bakyala, ebikwatagana ne ku reproductive health, ogezezaako okufuna olubuto, bikutawanyiza, onywedde eddagala, okoze bwotyo, onywedde habo biganye, nebuuzaako ku WhatsApp yange, genda ku WhatsApp kuba bakirantisi bange bonna basasulayo ku ka consultation fee, osasulayo ku ka consultation fee, tekaba kangi nnyo, basically kaba ka mutwalo gumu gooka osobola okasasulayo okwo, then nenkuwa obudde, nenkuddamu ebibuuzo byonna byonna, ate nenkuwa n'oku advise biki by'osobola okuba ng'okola n'oba ng'ofuna mangu olubuto. So komawo enkya ku channel yaffe eno tulina videos etuteekayo buli kanaku ku ssaawa 11 nja kubeera neeyongera okuba nga nkuwa obudde bungi video eno obeere nga video zonna zetufulumye ozibeere nga oziyiga obulungi, era n'oba olinayo ebibuuzo byonna byonna genda mu comments obuuze ebibuuzo byonna byonna by'oba olina, nja kuba mbiddamu. Nsanyusa nnyo mukwano gwange okubeera nange leero, era olunaku olulungi Omukama akuume, era tusisinkane enkya mu video eddako. Bye bye. Hello, welcome to our channel. I'm Gerard Massa, the health educator. On this channel, we talk about pregnancy related questions. We answer all your pregnancy related questions. We also do talk about conditions including fertility, infertility, endometriosis, endometritis, and also we do discuss issues regarding polycystic ovarian syndrome. Let me know if you have any questions, and welcome for today's lesson. You are most welcome, and stay with me today as we talk about today's topic. Welcome.